Kijja kitya Ejjube ampabire ku poliisi kijja kitya agambe nti ayagala kunsiba. Ejjube we nalaba video ezo nakola buli kisoboka kyonna okumukyaza. Era yatuula wano mu kifo kyentuddemu essaawa zino. Namulaba omukyaza. Nga kyenjagala ki saagala nkozese evidence eva ku podcast z'aba West African. Njagala bana Uganda mu sharing video eno mumanye lwaki natuka ku level abamu bagamba siye gwa lwanyise Ejjube siye gwa lumbe Ejjube disrespecting abana Uganda siye gwe. Yes yenze Mr. Rovini naye njagala mbabulye story eno kyajja kitya okubanga essaawa zino Ejjube ayagala kunsiba kyajja kitya nze ntandike awo nyini kamusa okwagala okutereza Ejjube mu line ave mu kudisrespecting abana Uganda. Ennaku zino nno ntandika ntambula nekwese Ejjube kwagala kunsiba. Agamba agenda ku police yakuwabe. Ntambula nekwese era bondabe sa. Awo nyini kankusala akalimi. Ndowooza otereze lumu. Yagamba gwa mukubira essimu. Oyagala content. Kati ndowooza awo natereza olumu. Eyo kwagala okusiba. Eyo gamba nti gwa muyita. Yes, tuwanyiza no ku mukutu gwa Loveni Media. Tuzinga bulijjo. Amanya gange nze Mr. Peter. Amanyikiddwa nga ambassador. Naye ku TikTok nkozesa Peter wa Bobby. Kosaidwa nawo n'omukulu Loveni Media. Lwaki mwanjula yake nyini kayanjuli. Yes, mugamba muti abatulaba mwenna nze Mr. Rovini. Njagala okutegeeza video zaffe tuziteekayo ku YouTube, tuziteekayo ku Facebook, tuziteekayo ne ku TikTok. Subscribinga, likinga, followinga, commentinga. Yes, nga bwe tugenda mu maaso. Omukulu nekindesa ano mangu. N'ebintu byenze nga ngobeera nkulaba. Naye nakinjagala okubuuzaako ku Ejjube. N'ebintu byenze nga ensonga z'Ejjube. Naye nakinawulirako nga Ejjube ng'ayogera. Ntayagala kusiba. Ngamba Loveni CEO wange. Ate nganza ambassador. Sabola kusirika. Ngamba kansoke mbuzeko CEO wange Mr. Rovini. Lwaki Ejjube ayagala okusiba. Kakati ndowooza abatulaba mwenna muzzenga mu following engeri gye na handlinga mu ensonga z'Ejjube. Ejjube omulundi gwange okusooka okumulaba namulaba nga ali ku podcast z'aba Nigeria. Nga aba Nigeria bamu disrespectingira ku podcast. Ne kinkwatako nnyo ng'omu na Uganda. Nga sifuddeeyo omuntu ono gwe disrespecting avaawa. Kati bwe nawulira nga bagamba nti nno yasooka kugaana kwogera nationality ye paka we yajogera. Nengamba abasajja bana ba West Africa okunyigiriza Ejjube to that extent. Kijja kitya nenkola video. Nga numba ba West Africa ngenda okuwulira video ezaddako nga ya recordinga da video nga kuba abana Uganda abasajja abakazi na buli muntu eyekwasa ali connected ku bana Uganda. Obusunga buvaawa simanyi kijja kitya Ejjube ampabire ku poliisi kijja kitya agambe nti ayagala kunsiba. Ejjube we nalaba video ezo nakola buli kisoboka kyonna okumukyaza. Era yatuula wano mu kifo kyentuddemu essaawa zino. Namulaba omukyaza. Nga kyenjagala ki saagala nkozese evidence eva ku podcast z'aba West African. Njagala bana Uganda mu sharing video eno mumanye lwaki natuka ku level abamu bagamba siye gwa lwanyise Ejjube siye gwa lumbe Ejjube disrespecting abana Uganda siye gwe. Yes yenze Mr. Rovini naye njagala mbabulye story eno kyajja kitya okubanga essaawa zino Ejjube ayagala kunsiba kyajja kitya nze ntandike awo nyini kamusa okwagala okutereza Ejjube mu line ave mu kudisrespecting abana Uganda. Awo nyini kankusala akalimi ndowooza otereze lumu. Yagamba gwa mukubira essimu. Oyagala content. Kati ndowooza awo natereza olumu. Eyo kwagala okusiba. Eyo gamba nti gwa muyita. Byonna ndowooza. Essaawa zino ne bwe nkuleetera screenshot yange nga nkyatinga n'Ejjube. Ye yasooka okunsindikira message ku TikTok. Nangamba hello, I'm here. Okay. Kubanga twali ku live n'abaana Uganda nga tudiscussinga ku nsonga ezitali zimu nengamba njagala kukyaza Ejjube. Ejjube nansindikira message mu inbox yange nangamba I'm here. Nemuga oyagala nkukyaze nemuga
oyagala kunkyaza nga bwambuuza ne mga it's okay njagala kukukyaza ne muwe namba yange y'essimu ku TikTok ye kennyini nansindikira message ku WhatsApp okiwulira mpulira kitegeeza ye yasoose okujja mu inbox yange ku TikTok era ne ku WhatsApp yasoose okujja mu inbox yange okitegeera so ebyo byagamba mbuno simanyi namugamba tukole content nze nali njagala kuwulira from horse's mouth nga disrespecting abana Uganda okuva mu kamwake ng'ate nze mukyazizza ndowooza ensonga eyo njikiri yalinze bulungi gwe no muna Uganda alowooza nti watwala ebigambo bye sebo yamala n'agamba n'okugamba mbuno namusaba relationship n'eŋŋaana nabiwulira ngamba mwanyi namusaba ebijanjaalo bye simanyi n'agaana kati kwe kumukuba okitegedde ndowooza ago nagamba wuli wagala so ndowooza mwena mukitegedde engeri lwaki najja ntya okubeera nga nkyaza ejjube ennaku zino nno ntambula neekwese lwejjube kwagala kunsiba agamba agenda ku poliisi yakuwabye ntambula neekwese era bwondaba essaawa zino nonsanga tibasaba CEO wange nga ndaba naye ate ku bujulizi bwe nnina amazima ga Katonda ne bw'aba yandoopa sifunanga kukola yonna kuva ku poliisi naye ne bw'aba yandoopa yes kale tugasimbagane ekisooka lwaki nkugamba nti nina obujulizi ejjube yeefuula omuna-Uganda era mu kusooka nange yambuzaabuza zimbadde manyi muna-Uganda si muna-Uganda ate nga ye era kennyini ye yansindikira ne ID ye ya wano soft copy ng'eriko ki ng'eriko nti Kenyan nationality Kenyan kyokka ye yeerimbika mu kifaananyi ky'abana-Uganda okudisrespectinga okussa wansi ensi Uganda ng'ate byakola byonna abyogera mu Luzungu kitegeeza omuloka abiwulira Omumerika abiwulira Omungereza abiwulira Mufirika munnaffe abiwulira buli muntu yenna abiwulira naye nga yeerimbika okuba muna-Uganda olw'okuba nga alabika either maama we oba taata we omu ku bo muna-Uganda era ejjube yabeerako Uganda okusinziira ku messages zinagenda nga nfuna nga ndi mu kuhandolinga ensonga eyo ejjube yabeerako Uganda yayiga Oluganda alumanyi bulungi nnyo naye era nga bino byazze ng'ayogera bwe yajja wano yajja oba boyfriend we oba bbaawe nze simanyi naye ng'ateekeddwa okuba nga oba yafumbirwa aba West African kitegeeza adiiringa nnyo n'aba West African era ye akugamba ne ku posti ze ateekayo nti byonna byakola disappointment gye yafuna eri boyfriend oba husband omuna-Uganda yensonga lwaki akomerera abana-Uganda okubabulizaayo oyogera bwotyo mba nkutegeera ekitegeeza obusungu buve ate nga alabika yamubbako omusajja muna-Uganda so nze ndi ready oba ejjuba ayagala kuntwala ku poliisi it's okay kati nawe olwedde ogenda ku poliisi yes tukwatagane ku poliisi naye anekeddwa okuba nga aleeta obujulizi obukakasa statement ze yajjanga akola nti muna-Uganda era yagezaako kudifendinga bana-Uganda kubateeka mu kkubo kyamu naye ng'ate atukoberera tussa wansi essaawa zino buli wooteeka mu TikTok Ugandan is in UAE olw'okuba nga yeeteeka mu position y'abana-Uganda video ze zezijja abavumaganya abana-Uganda Ugandans are smiling women are cheap tebamanyi Luzungu buli kimu buli ejjube yakola ki kitegeeza n'omuntu agenda okusaakinga ku muna-Uganda amumanyi alivinga wano mu UAE agenda kusanga video z'ejjube ze yakola mu Luzungu nabo twategeka bato ndowooza wagiraba ne tuyita ejjube owulira ye abyogerako ku podcast z'aba West African yasooka mu kusooka we namukyaza wano yansaba transport n'omuwa transport which is okay kubanga omuntu gwamuyise mu studio yo tomusuubira ye kukwata mafuta ge oba avuga oba yeevuga ateekemu ajje nenkwata akasente akatono aka transport which is very okay kyeka ye transport gwamuwa okujja ye yalabanga bwe ntegeka bato ey'Oluzungu era nalowooza nti ngenda muwa ki transport
omulundi ogusooka n'agaana nangamba nansindika message nti tuddemu tukole battle ye teyasobodde kujja ku olwo olunaku nga ngenda kumuwaddira mu ebi bina ne mugamba yiye je Uganda je mtwala ana mugadira mu ebina ku program nga nyingi ezo za mafuta okitegeera teyanziramu naye bwe nagamba ku bakyalibanga Abannayuganda abakwatibwako ku lw'oku disrespecting Abannayuganda ne bagamba dira mu bina temuli sente ate bate muli sente tujja kuzikuwa muyite tubatolinge mu kugero oluzungu ne wala 10 bandi kuwadde nze nkubulira ekyo kwatagana ku Uganda niwe sibezo ejube yaddamu okukkiriza okujja ku bato awo yatandikira okukola yasooka n'asirika n'addamu okumulaba nga aliku era azzeeyo ku podcast nga numba video nayo nagiriplyinga nange najiraba inbox mbwampo isabu yansindikira police report nga awanda omuliro yansindikira police report ne mugamba lwaki onsindikira screenshot mpereza PDF n'ebikkulira report yange gye wampabidde njikebere ndabe lwaki onsindikira screenshot manyi kyo bagwe gye bakulopa jo report gye bakuweereza nga balopye gwe gyonsindikira lwaki oleta ompereza ka screenshot kale katukkirize nti yandopa njagala police enkubire kubanze nindira kolo ya police nkwate kubo ngende ku police nyinyonyole buli kimungo kyatambula kati no bomanyi ekibesigisa oyina license ebera ne podcast wano mu Dubai oyina license nze ndi TikTok nyabo ye kodi jali sikola financial blogging naye anamalako okitegeera nze ndi TikTok nkola video za TikTok nona ina TikTok account na yeye nyini angamba na yeye ina TikTok account yomwa ina TikTok account kati goyagala kungamba mbu simanyi ogenda kunti sati sambu sirina license nze nkola financial blogging wandabye ko nga nkubakalanga kantu konna ka blogging ned nze nkola video zange kati baka kibwa muwanga ejube nzo bubaka bwe muwa ejube lekerawo okuvuma Abannayuganda lekerawo ku disrespecting Abannayuganda lekerawo okusawansa ensi Uganda oyinza okuba siye wazaalwamu oyinza okuba tusi nationality yo oyinza okuba oyagala ebere nationality yo naye ekyokuggisa wansi n'okudisrespecting Abannayuganda tekiina gye kikutwala kubanga ffe wano wetuli akawogo wetujja akamere okitegeera so bwogenda maaso ng'okola ebintu ebyo birina engeri gye bissa Abannayuganda nga ffe omuntu n'atuuka notuyita ku interview ng'amanyi image yaabo okitegeera gwoyinza okuba okikola olw'okubanga oba osasulwa iro nno kubanga nakubuuza ebintu byokola bino bikusasula n'ogamba bwe biba binsasula kirina buzibu ki gwoyinza okuba okikola gwobifunamu sente naye omanyi Abannayuganda millions ne millions boofiiriza omanyi image gy'otanishinga so obwo bubaka mbukuweereza lekeraawo okukola video disrespecting Uganda n'Abannayuganda okutwaliza awo ndowooza jibbo bulidde kansonzi video ngenda muntu ka kumusharinge etuka kwe jubbe bannange ejubbe simu na Uganda nchikirira lifayinga leero era naddamu nempereza aka message oli omuvubuka eyaleeta details ze kubanga gye yagamba nti sikyajjukira bulungi yampa ku passport ye njimukebere nasi kyajjukira bulungi wa Munnayuganda naye Munnayuganda olw'okubanga bakozesanga Luganda kubanga omuntu bw'ajja ng'ayogera Uganda ze ambassador bwe tuba tuwogera oyinza okuba oli mu Jaluwo nga siba twogera Luganda nze nkuyita Munnayuganda kuba tukozesa Luganda naye ngenda okukebera details zo nga siri Munnayuganda nga tobangako Munnayuganda so ntambula neekwese naye ate ne mukwekwekera ndi mugumu nnyo nkimanyi nti saawa yonna kale ndowooza obubaka bugenda muntu wako ejjubbe n'ekyawa mukulu kinjagala okubuuzaako okuva watandika ebintu bino ebyejjubbe Abannayuganda bareactinga batya kwezi ensonga muganda wange era bo bazikwata batya muganda wange Omunnayuganda ayagala Uganda Omunnayuganda nze kankubulire nafuna videos enkadde ng'ejjubbo bayakajja mu Dubai mu myaka ng'emeka okuva emabega nga zonna bazisindika mu inbox yange bajjayo bujulizi abamperezanga zi audio nga bannyonnyola
ebikwadagana ku Ejjube sibamanyi muwendo. Awo muganda wagambira ntogobanga musajja munno. Oleka mwezi. Abamperezanga mu video bwa West African podcast ze nalinga salaba. Sibamanyi muwendo. Yakitegeeza singa teyayogera ku Uganda ebyo nati byandivuddeyo. Byandivuddeyo. Okitegera abantu amu bagambanga buli mu mwogerako mwongera mu promotinga tumulage nti kyakola si kiki si kituufu si kirungi eri abana Uganda kitta image yaffe nga abana Uganda era ne tumusaba akirekeraawo kukikola okumupromotinga n'okukanya abana Uganda kyekisinga katumupromotinga naye nga nenga takakanya abana Uganda okitegeera asigale kuleni ye asigale nga agenda ku podcast naye tayogera nsonga zi disrespecting abana Uganda waliwo omuna Uganda omuyangamba nti ffe tetugaana Ejjube tuyinza okubanga n'ebintu byonna byayogera ebimu bituufu naye bw'oba owulira ng'oyagala kusomesa ng'ekigendererwa kyo kyakugamba ku bana Uganda lwaki obyogera mu Luzungu ng'atomanyi Oluganda lwaki ogenda ku podcast ezitali za abana Uganda ng'oyagala okusomesa abana Uganda ng'ate abana Uganda mwebali abazirina bwe tubanga tulina empisa embi bwe tubanga tuwunya bwe tubanga tetwewa kitiibwa byonna bye wayogera funayo omuntu omu omuna Uganda blogger ogambe nti ensonga eno ndudde ng'ennuma njagala ngambe ku bana Uganda mu lulimi Oluganda lutagenda kuwulirwa mu Boggo olutagenda kuwulirwa mu Loko olutagenda kuwulirwa mu Amerika oba omuntu yenna atamanyi Luganda otusomese oba bakuvuma abana Uganda bakuvume naye nga gwe message yo gidelivarinze wakiri so si kukwata Luzungu nga omaze n'okwewaana nti oba nsasulwe goloze nti ffe tugenda kutunuulira osigale ng'okola gundi zezo programu zezo bwe tutyo nedda ku Uganda nedda Uganda emanyiddwa ng'ensi esooka okubeeramu abantu abalina empisa abe-respecting abawe ekitiibwa abatamala gabangumuka kyovulaba abantu abasinga bamuyita mu West Africa tuli bantu bakozi abantu abasinga bamuyita mu West African mboyo si muna Uganda oyo tasobola kuba muna Uganda oyo si muna Uganda obeera gwe era nange nsobola okwogera bwetu so ebyo nno message katusuubire nti etuuse kwabo bana Uganda era mbasaba mu sharing message eno abana Uganda Ejjube yokka etuka ku bana Uganda bonna be yakosa bakimanye nti ono bulijja atwogerera nga si muna Uganda kuba kino abatira ffe naye omanyi omusango okweteeka mu kyotali baguyita batya simanyi nnyo Luzungu era nga bwe yayogera simanyi omusango gwe baguyita kuba siriro oyo naate ogenda ku ky'Oluzungu abasajja batukolera abasasula tebamanyi Luzungu kakati nze njagala omutegeeza bwe nti okwerimbika mu kintu kyotali gyegimu ku misango egisibisa wano tosobola kuvaayo ng'otanishinga ng'ate weerimbikamu ekyo kyotali tekisoboka ate n'omuna Uganda okubanga tamanyi Luzungu si musango this is a language kininga kutama mutikwa otudde exactly the way I can speak my own language is not the same way you can speak English. This is not my mother tongue, this is a foreign language okitegeera ekyokubanga simanyi ngatovangayo kuŋŋamba nti simanyi Luwalabu yali akiŋŋambyeko ngatoŋŋambanga nti simanyi Luyindi ngatoŋŋambanga nti simanyi Lujaluwo lwaki oŋŋamba Oluzungu nalwo lulimi ng'olulala tukola n'Abayindi ng'Oluzungu lwayogera ng'ate be bakama baffe so ensonga nzikiralifayinze bulungi Ejjube ne bwandoopa ndi mugumu ekyokulala Ejjube si muna Uganda muna Kenya okusinziira ku biwandiiko bye yansindikira Ejjube agenda ku podcast kusasulwa just because bayagala wabeewo omuntu asobola okuplayinga part eyo ng'omuna Uganda adelivaringa ebyo ebiruma ate ndowooza baamutumanga bakimanyi nti okwata ku muna Uganda yes andi baali banoonya amasannyalaze baali banoonya eyo audience turn up era video zonna ze yakuba abana Uganda za trendinga zatambula just because bamanyi nti when it comes to social media Ugandans abana bafiirawo
omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yatuyigiriza okukozesa social media. Ekintu kyonna kyoteeka ku social media omuna Uganda abantu bangi abakola content nga bakola content wa bana Uganda nga sima na Uganda lwaki bakimanyi nti audience bagirina. Come up mining ngo mimingo olulimi olw'Oluganda ng'oli muyindi egenda tambula. Wana omuna Uganda egenda kutambula. Oba kitegeera yensonga lwaki bayagala okutapinga amasannyalaze ago agabana Uganda ate ne bajja bafuna omuntu nga si muna Uganda nga tayagala bana Uganda nga ate amanyi Oluganda. Okategedde. So ensonga bwe zitobe zatambula tetwagadde kukola video eno kuwanvuwa nnyo naye twagadde obubaka butuuke eri abana Uganda bonna abatulaba. N'oyo Ejjubbe akakanya bana Uganda. Yes. Tukusaba ki stopping. Alekerawo. Tukusaba sikukwanangako gwe wajja mu inbox yange na buli kintu kyonna kye tukola sikirimu nze kanaawo okirimu 100% okirimu era wakyagala. Yensonga lwaki nakukyaza nefuna omukisa n'enkukyaza n'embiwulira okuva mu kamwako. Kakati nze nja kusitula video yo gwe wenyini giweeyogerera namba njirina njikube mu CID bagamba omusajja omukazi mumuwulira. Tuyinza ogamba banga mwateesa omutamu mwagwa sente nti wagenda muwa sente bwezi ate n'oganda omuzimu wa. Yaba na Uganda bokka abangamba kala akusibe siganye basobola okuntwalayo abana Uganda ne badduka naye nkimanyi kweyo ensonga tebasobola kudduka. Abana Uganda banga nayimirira mu kifaananyi eky'okudefendinga Uganda. Nze sikola manyi bulungi nze sikola content oyo wakulumba bantu nedda. Ate si mulungi. Si mulungi. Naye kikwatagana n'ensi yange nagamba nedda. Tubasiibudde bannange. Kale abatuwuliza mutambuze video eno etambule etewe ku bana Uganda n'Ejjubbe.